gobadde okimanyi nti omukazi yasooka okuba owa Adamu si ye Eva. According to the Illuminati, yeah, omukazi yasooka okubeera Adamu yalina abakazi babiri. Waliwo omukazi we yasooka. Bujulizi ki be Illuminati bwe babawanga babasomesa mbwe ekikolwa ekyali mu lusuku Edeni tekwali kulya nti kwali kwegatta. Kati mukazi we yasooka bali bamuyita Lilith. Lyerinnya liri wawuliranga njogerangako. Bali bamuyita Lilith. Lilith oyo babeera ne Adamu okusinziira ku Illuminati mu bitabo byabwe nga bali mu Edeni. Kati balina ekitabo gyewandiise nga Bible ya Sitaani kuba naye alina Bible ye mbeera enyiririze byebawandiika kuba mulimu demons zawandiika nazo ebitabo gyebiri eyo by the way. Kati Lilith wamaliriza n'atuuka ekiseera nga tebakyasobola kukwatagana ne Adamu. Lilith n'adduka mu Adeni, mu Garden of Eden, n'agenda atandikawo obwakabaka bwe. Katonda n'amukolomira. Mu kumukolomira Lilith n'afuuka gundi, yafuukamu ekigundi ekisota. Omukazi naye nga alina ekigundi omubiri gw'ekisota. Bye biva mu mazzi. Ate mermaids be abakyala abali ku nsi ne bakola omukwano n'ezimalayika ziri eri zaava mu ggulu ezali foreign. Abo Katonda yabasuula mu ki? Mermaids gyeziri bituufu. Gyeziri kuba misango na Illuminati bagisinziza ddala. Gyegiri nnyo. Illuminati nga basinza buli kimu. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Wapotre and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers, obumyu, amakovu, ebyennyanja, embuzi, enkofu, ssekkoko, mmenye kindekeke. Ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna. Balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks, n'obw'omwezi oba 1 month chicks, kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road. Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulya mu background. Ennaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapaani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono ogwa wansi wokiiraawo kyaki weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000, abantu abakulu 1,000, VVIP 5,000 obeera ku tebo 5,000 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye, engatto, sukaali, sabuuni, omunnyo n'ebirala ebiringa ebwe bityo. Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya. Buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu. Kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834469 zonna zireeta Bright go Amaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event.
Alive amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo weewaawo nkomyo ono lwaleero okubaweereza okubaako ne byetutematema era nkomyo ono lwaleero okulabya ddala ng'omubisi tani tumukwatira ddala amataayi tewali kakodyo kagenda kukozesa kutuyita kulitalaba bonna tugenda bo expose nga tumenye kano kakati gwe asaba omwegayirizi w'ebyalo ow'okunsozi ow'omukumayanja n'ebirala omanye nti wano nina okukwata wano akakodyo kano bakaŋŋamba akola kano akakodyo ayita wano n'ataayiriza wano tetwagala tumulekere kintu na kimu kyasobola kukozesa kukwata muntu nga tategedde weewaawo amanya bampita Rima Sam oba osobola kumpita Mechanic Rabongo nga bulijjo Labongo Charity Foundation yetutuma wano tusiga ebifaananyi tukola entebe interior designing woteeriyo gituwe nga bakagimala bwe bakyo ogikuba plaster fe tujje tujambaza ndakooti tugipainting mu kale zitazinza okubeeza omuwendo tugiteeke mu furniture cushions entebe tuzitungiremu obutoto dressing and art pieces ezitazinza okubeeza ez'ekika ekyawaggulu tu designing compound yotuteekemu agasuwa mu buli kika olwo akasente ako tukakozesa okuyamba obwana bwa Katonda n'okuzimba essomero ly'obwana buno kikulu tuli mu kuzimba essomero Kamengo twamaliriza Sereka Primary School tugenda Sereka kati technical n'okuzimba ennyumba z'abasomesa ono tutandika demarketing enguudo mukama atulaze nti ale kino twali kikitidde n'ate kyangu nnyo ayina engeri gy'anafuyizaamu okuzimba essomero ng'ayita mugwe mwana wa Katonda atuwadde ekifaananyi tukisiiga tukuzeeko entebe atuwadde omukisa obutasabiriza abazungu kubanga tetwajja okubooteeza tetwajja wano kutoletinga muntu n'omu asabiriza muzungu enjiri gye twajja nayo tinaawe omuddugavu lekerawo okwetuulako lekerawo okwegayalirira osobolera ddala bwebanga wano wali abantu abakola z'open bar ne binywa ne bitamiira abantu abagulira bannaawe ebiragalalagala okuva ku makya paka lwaggulu lwaki wabulawo abantu abagulira abayita ebigere bunigiina lwaki wabulawo abantu abagulira abafa enjala emmere ate abatamivu bansobera abatamivu balina eŋŋombo akulira mu ngetakulya kyakulya era wekibeera akulwaliza eddala alusa n'ebibumba soba muzimu kyogo yabaze gula mwenge so enjiri gye tuliko ndi katerekera awo okugulira abantu omwenge nobatamiiza tandika baguliranga mmere naddala bakateyamba batalina kamere ekala moja bafa enjala naye ng'abantu mande tu mande oli aspending obukadde 3 buli kanako naye ekala moja just sente ezo bumala omwezi ng'ozitadde ekala moja ziba nyingi kizigasiza kati ate ffe ne tuyita era abazungu bajje batuyambira abantu b'ekala moja naye bana sitaani akubye engoma ne tuzina osanga omuntu omu nga ekituufu alina ssente nga n'abaana be ne bagamba nti alekedde kati okukola ng'abazzukulu bajja kulyako abaana balyeko n'abaana b'abazzukulu balyeko nga bali okwo naye natasobola kukwatibwamu yadde bakala okugamba nti atone oba asige oba addize tukulubye n'essomero ly'e Kamengo naye abantu balieyo ate munange omulembe guno gwansobera ebintu byonna abasajja bye bakolanga kati bakazi be babikola otuya contribution y'abasajja ku Kamengo aidhaye kati abakazi ntini okuva lwe baleeta women emancipation omwenkanonkano gwa mukyala n'omusajja abakazi balaze potential y'amaanyi nti omusajja kyakola n'omukazi asobola okukikola era omusanga nti mbwe kuba kuwa so osanga omukyala naawa n'omusajja n'akwata ku mutwe anti kati problem eriwo omulembe guno sitaani okugukuba obulungi aguyise mu basajja abakazi ndoza bamanya ennaku yaabwe ne bagala tulina okufungiza kakati abakazi mbateekawo ebibiina bingi nyo bibayambako basenga ababulirira osanga omukazi bw'aba agenda okufumbirwa gendako mu kisenge kino gendako mu kisenge kino omusajja yaani amubulirira kakati abasajja ne bazaala abaana mu bakazi be bateeseteese obulungi naye ng'omusajja tebamuteeseteese akaana olugwa ku nsi olw'okuba nti omusajja tebamuteekateeka nti omukazi bw'azaala omwana asobola okugijjamu ku bbeere asobola okugwamuko ku lubuto nga omusajja ebyo abiraki ng'atandika okulaba owakabina omulala nga kano akaana aleka wano ng'agenda ku mulala kakati akaana olusumuka ne kakaabamu
omusajja tadda wakata nkasula muloji zakana kasula kankabirira ekiro tebamutegeka bufumbo tebamutegeza bufumbo kyebutegeeza kakati basingo mother ne babeera n'abaana baabwe ne batoba nabo abasajja bakola gwakuzaala nga badduka kakati to make the matters worse kurudo abasajja basiba kurudo kakati abakazi ne babanga oli mu kisa kyonna ekyali ku basajja mu myaka egyasooka 1996-1997 Katonda yanyiiga naddira ekisa n'akijja ku basajja kyonna n'akiteeka ku bakazi ekisa ekyali ku basajja mu myaka giri egy'abajjajjaffe abakazi bakibabako dda kubanga buli kintu omusajja kyalina okukola kakikolwa mukazi era nga nagamba abantu wano nti maaso awo jasanga aja omukazi alina ennyumba nnene bweti ebisenge tebirimu ebisenge 6 nga buli kisenge kirimu omusajja ate nga abasajja bali contented kali omukazi yakola yabateeramu geemu buli omu namuteeramu geemu ne firiji bakeera kukuba ka geemu n'azanya ne firiji era Bible inawe egambira nti ebiseera bigenda tuuka nga abakyala 7 nga beegayirira omusajja omu balibeera 9 nga beegayirira omusajja omu nga bamugamba bambi tuyambe leka erinnya lyo ligattibwe ku mannya gaffe nga baagala okubeera okwo kw'omusajja naye nga abasajja bafuuse so scarce nga batono nnyo. Bible kyeyali etegeeza tegamba nti abasajja bagenda kukendeera kikyo kyali etegeeza okusinza kubikulirwa kwange abasajja abensa niko ku kyalo kuno kutuli kujja kubanga abasajja nga bana bamanyi obuvunaanyizibwa ng'abalala omusanga mukuba esacha agitadde amapeesa ali ku kiberenge aliyanga ali mu Nigeria atambula bwalya kakati bano abali babatini ababenkizo buli mukyala bali yayanira kuba abasajja bali babaweddeyo naye nga physically webali naye nga balina endowooza y'ekisajja kapuuti omusajja azaala omwana n'amulabirira n'amuwerera bajja kuba baweddeyo ng'abasinga bali ku betting Arsenal Man U Arsenal Man U yafuuka Arsenal Man U so kale Gomana Katonda tukomyewo ne niko tutandikewo leero abantu ongera okubategeeza nti niko aina the deep inside eno twagikoze okulaba nga niko tumuweera ddala potential tumuweera ddala obwesige tumuweera ddala amaanyi ge yeetaaga ebiseera bisinga tetulwana kujjako bannaffe emboozi naddala ku channel eno nedda era nze ku channel eno considering nnyo views wali Katonda azituwadde ne zitusanyusira ne zitebenkeza emmeeme zaffe wabula nze nzikiriza mu kuba bannange opportunity nti channel eno si ya Mechanic Rabongo channel eno yaffe ffenna kakati buli muntu yeetaaga opportunity ffe tuli okumuwa opportunity ate munda z'obulungi obutenkanika ndaba nga first show gye wakoze eri mu bantu 5 one day first show mu byafaayo beo bera Katonda obujulizi yeyo show yasokola mu byafaayo yeyo yakubidde abantu 5 yeyo show gye nasosokola kati abantu 5 bateekwa wano mu compound wano twenyiga bwenyize kitegeeza wayogedde n'abantu 5 kituufu mu first show gye nasoose gyenno kikwewuunyisa ku mulimu eyo mbyayo nga nsomesa abaana presenting ngeri gya presenting amu ku TV wa radio no wa TV okuziwandika kuwandika script za show naye nga sigenda nkomaaso ga kamera nze ate kugira walogezezaako mu kisogo ne kukumiwa ekintu ekyo nakyagala nnyo kuba we namala obisomerera naye ngezaako okunoonya ku ma TV ag'enjawulo omukisa ekituufu gwo baagunnyima kati ogwambulwa ogwo omukisa nentandika neŋŋamba kambiveemu wenaddamu okufuna omulimu aye natandika bisomesa naye nga nze I was never given a chance to practically ogendawo ku embracing. Lwaki bakuwa omukisa baba nsonga ki? Ebintu bya media binene ekisooka biri kumukwani akumanyi. Ani akumanyi? Yeah, they're not about your potential, bali kwani akumanyi. Like how deep are you connected? Awozo funo omulimu. Kubanga nze nakulabirawo ng'osobola. Lwaki abantu abeeyita abakuguki batwalidde ebbanga ddene okulaba abantu nti basobola? Asobola okulaba ng'osobola. Naye bali mukali mwana wange ani akumanyi webitu ebibeera bitajja okumenyawo ebyo tutandikirewo awayusa onono bwatyo wayogera awayusa nze afande kulis ask Nicole for me andi bafande baba bwe batyo
toa viato. Amafande Kulis asking Nicole for me, what is the relationship between the Brotherhood of Illuminati and Rotary Club / Lions Club? Ulono yabuzize ekibuuzo namala nankubira essimu nannyinnyonnyola. Tulabye Rotary clubs nyingi wano Uganda. They don't advertise. Yeah, they don't. Bo bakola bukozi Rotary club yaabwe abantu batandika ogiyingiramu. Naye tewali Rotary club n'emu yali yenyigiddeko mu kuzimba ekkanisa, mu kuzimba omuzikiti, mu kukyalira bamulekwa, mu kukyalira ku malwaliro. Rotary club Beruminati bayina enkolagana ne Beruminati bayina ebintu bya luswa be bayisaawo kubanga Rotary club sijira banko Rotary club nti yenyigidde mu kukyalira ko foundation nge ya Rabongo tuzimba somero baba batenda obugagga Rotary yanyabo bo shoze baraba za tuyuzi ebintu bayamba batunuzi ya oba bo tebategeera nnimi ze tuogera kubanga kituufu bagamba nti bagagga bebeekolamu Rotarians era bamanyi okwewaana mu Rotarian bo bayamba batya eggwanga lyaffe. Kakati bayina ebintu bya saddaka bye bayisaawo sitaani, bayina ebintu bye bakukusa okulinnyisa sitaani, oba tulina kutandika kupresentingira mu luzungu bategeere nti nabo bamugaso nnyo mu ggwanga lyaffe, basobola okuyambira ddala abaana b'eggwanga lyabwe ne batuwonya n'okulombera mu bazungu. Ekisonga ngenda gidambu ente ekisooka enkola y'abo abantu ezo Rotary ziri mu kikula ekikuba Rotary za mirundi mingi, tulina za mirundi mingi, but to be specific mulimu Rotaries ezimu nga zirina enkola yaazo era Rotaries ezo ziri under Masonic. Kiki ba Mason bena bannyonnyolako ba Freemasons. So be Masonic abantu abo nabagamba these people bajira mu forms nyingi at already era bino ebintu biri mu kwogera omuntu tasubira nti mbwaliwo engeri gyagenda okwewala system ko already tuli mu kitimbe fenna already tuli mu system y'abantu abo tuli mu kutambulira omuntu alina kubanga yeesabira nakubanga wali anywezebwa. So Rotary kintu kinene abasinga wali abadde bawulidde ku kigambo Rotary, waliyo abawulidde ku kiyitibwa Lotto, abasinga batera kuyita batera kikukozesa kigambo Lotto ne beeyita Lotto ne bagamba nti oba Lotto syndicates. Rotary zino zirimu bu syndicate. Bw'onyogera ku syndicate kabeera akakundi. Akakundi ako butera kuba bukundi naye ng'obukundi obwo butera kuba bu crime syndicates nti emisango naye kibayita organized crimes nti emisango emitegeke bazza omusango naye ng'omusango omutegeke era egyo ebiseera ebisinga polisi bikyasinza okulwanisa ennyo ebyawoberawo ensi yonna mu kibuga esinga lwanisa nnyo ezo organized crime organizations. Kati ezisinga zigira mu gundi ya Rotary mpisa yava ku mawanga ag'ebuvanjuba munenga ebugwanjuba getuyita western countries, empisa eyo gyeyava nti system eno yalinga y'abagagga nga basuula akalulu. Abagagga bayinza okujja bati ne baleeta ssente ne bateekayo ssente ne bakuba ennamba. Bwe bakuba ennamba zino eno bateekamu ennamba ey'akalulu era akalulu kano eno tokayingira ng'oli mwavu, byalinga byabagagga bokka. Kati wogenda mu kalulu ako bagaba Rotaries ezo ne bagigabira ne bakuwa Rotary n'olina n'ogenda n'okima Rotary. Kati olina scratchinga mpaka woofuna Rotary number. Rotary number bagibalaga ne bagamba Rotary number eri bweti ne mutandika scratchinga naye eno Rotary ebibeera byabagagga nti ayinza n'okuba akantu ke kalina scratchinga bakamuleetera waka delivery n'agenda scratchinga. Kati wowangula ennamba eyo sente ezivaamu zonna obeera ogenda vaawo nazo. Era Rotary clubs ezo bazikolanga nga ziyamba abagagga n'abagagga nti omugagga gundi ayinza okuba nga afunyemu egundi ekizibu, waliwo ayagala okwewola ssente, waliwo ayagala okuinvestinga nga gundi yaabwe bokka. But behind it waliyo ekyaliyo nti kyatuuka ekiseera Rotary zino eno nesandika okubeera mu syndicates nga yogambye. Syndicates zino eno batunda ebyokulwanisa, babeera batunda enjaga,
bakola kibayita money laundering okwoza sente ezo zebabeera bayoza ebiseera ebisinga ziba zigenda kukola butujju ziba zigenda mu byabufuzi n'okuinfluencinga ebintu birala bingi kati abantu baneeno webaddira webalabanga nti lotaries neeno ekisooka nti ziba zabagagga balina sente abagagga balina ekintu kyebayita agondi waliwo kyebayita osoziyita offshore accounts oba ghost accounts kubabeera ne sente naye nga sente ezo teziba mugundi teziba manyage ziba mu account ndala naye nga atagiinako access era sente ezo gundi eba tezisolooza government batezisoloza so abantu bane bazimba gundi yaabwe era lotari mateeka kuba ne mateeka gensi yonna omuntu akirizibwa okuba n'ebyobugagga n'amala n'abisa mu ghost gundi n'abisa ku ghost account nga gundi eyo tebasobola government esobola zisolozaako tesobola musolozaako sente so ne bakola lugundi lotari eyo kati lotari ezo zitandika ottabuka waliwo sikande zagendanga maaso n'okujja kuba bateranga nnyo zifereramu batandika ozifereramu abantu abo ne batandika nga babiyingira naye nga babba ssente nnyingi kati bamasons nabo bayingirawo batandika okukolera mu lotaries ezo kati bateeza bwe bazizimba n'okutuusa essaawa zino zetulabako nga woba toli influential tosobola yingira lotary era ezaabwe zibeera n'amannya ga njawulo kati ngeno giyawadde eya Lions ziba n'amannya ga njawulo n'ebintu ebikolwayo bibeera bya njawulo si nti buli muntu agirinako access kati abantu bano bakola lotaries ezo bayingira bibino byebakolayo we bayingira mu lotaries ezo ekisooka mubeeramu abagagga abayina endwadde nti basobola okugamba nti abayina ebibumba bifudde emitima gifudde kati bano ubeera nga oli mu lotary yaabwe babeera basobola okuwa kuba at the end of the lotaries zineeno gobadde okimanyi nti they sponsor some institutions secretary ogenda sanga lotary nga erina eddwaliro lyesponsoringa erina university gyesponsoringa naye nga mu gundi yaabwe eyo gyebagiriramu they are trading balina ebintu bya trading wabanga agira ddwaliro era eddwaliro ogenda lisanga nga lya bbeeyi despite okuba erya bbeeyi nga munda mulyo lirinamu operations ez'enjalo zerikola mwemana abantu mwe bagirira nosanga eddwaliro nga kuba mulimu wana amalwaliro nga they can do transplanting nga balina abasawo abakugu gabasobola transplanting naye kiba kyekusifu tosobola kumanya sinti buli omu kibeerako open public nti buli muntu agenda kumanya nti basobola olongosezawo omutima bano basobola okukola bwekiti nedda kati abantu abo babridginga ebitundutundu bino ebiva mu bantu nti wali baddwaliro basobola okujja ne bafunamu ne bagira mu department nga ba extracting ansigo aba extracting emitima aba extracting ebibumba aba extracting buno obululwe ekintu kyebatera ku extracting ge mawugwe bati obugundi buno akataago ka pancreas ako egundi omutima ekibumba ebintu abyagala nnyo era behind it mu malwaliro ago gyosanga nga abasajja gye bagenda ne bateekayo amazzi gaabwe nga bagagula bagagula wabeera abaagala ozaala kale kwegamba bakola ebintu bingi diri yonna gye bakola ewantu baba balina kyebabalawo amalwaliro ge bafandinga security bitundutundu by'abantu nsigo eyo kubayambako eno wegabeera amasomero ogenda osanga balina kye balinamu ekya trafficking nti asobola okujja mu university newabawo abaana batandika obbula but they make sure teri information efulumizibwa bantu kukola ki kumanya so mufunze lotale zino ezimu zawambibwa dda ba brotherhood era through those bakola secret meetings zaabwe nga baziholdinga meetings zaabwe nokola ebintu ebiri era buli mugagga almost wana abagagga basinga no mu Uganda bali ku lotary kakati buli muntu ayingira mu lotary ezo abamanyi kyayingiddemu oba abamu bayambako balitukiza kigendererwa kyabwe nti bano waliwo abayingira nga bamanyi bayingidde mu gurupu nga tebamanyi na gurupu kyetegeeza kakati buli akkiriza okuyingira basooka kukusomesa nti fe wano buli akkiriza okuyingiramu
bamubuulira kyayingiddemu bonna buli yayingiramu eri gundi kuba ekisooka teteyingirwamu mwavu oli kasobola nti alina kadi ya lottery omanya kyeyayingiramu akikola ki akimanyi for the sake of ezizaabo ezaba brotherhood kuba mulimu n'abateekawo lottery clubs nga buli pure nobeera n'abuteekamu ng'ate bwe bwakubbiramu bwakufereramu era scandals zo zibaddengawo nyingi mu lotteries though ezisinga mu ggwanga lyaffe tezibadde tezinnaba kuba nti mbuze eziri awo ne zituukawo ne zibuuminga nnyo naye sinze kuba mu nsi z'ebweru mulimu abateekawo bulotari zaabwe nga zo zakufraudingiramu bantu but yaba masons yo oba ogiyingira bakugambira mulimu abantu katonda bawadde omukisa nga bagaggawadde nga tebamaze genda muki ate nga abantu abo nga n'ebyakatonda tabikola ki omulaba tabimanyi nnyo naye nga alina ssente ze bawadde omukisa basinnabogerako bo bali wali ebbali abo nga katonda ngaokubeerawo okugagawalakwe katonda yamusitudde yamweraga n'amuswa n'amukulembera mu lugendo mpaka weyatuuka kati newabeerayo naabo nga ye ebyakatonda ekituufu si tagenda ku kyaki si muntu addaawo nti awulirize enjiri naye nga yakola ssente ate nga teyagenda mu masabu kwegamba ye nga ali awo those figures they are also that exist among us kati abantu ngaabo wayinga lutu wasanga lutalo y'abamasons bamugambirawo kyowuyingiddemu omanyi ssente zineeno ebiseera ebisinga nzibu omuntu akoze ku ssente omugagga babeera ne fears zibanga za mirundi ebiri ekisooka eba ya bulamu bwe bayeralikira obulamu bwange ngenda buusa staininga kyenkana ki ekyokubiri abeera yeebuuza aseti zange ngenda zikuuma ntya ngenda kuuma ntya ku aseti kwe kuli reputation ye agenda gikuuma atya abeera agenda kwebuuza like zino physical assets zayina sente ze agenda bikuuma atya whereas lotteries zineeno oziyingira ziyina gundi ziyina system nti you are connecting to the upper hand gwe togenda kubeera bino nti keshiserisenda abantu ab'omu lottery kizibu nnyo okujja n'omukwatako wabanga alina kaadi they have some privileges nti ozinga zino lottery zina privileges ezikuwa ezisukka n'okusitizen wabulijjo zalina okufuna olw'okuba olina kaadi ya lottery so ate era okimusanga nga tali mu katonda naye ng'alina ssente bayangula nnyo ziyingira kuba baba assurance ku byobugagga nti bagenda bikuuma kati nekifundikira nga lotteries zineeno that's why nti toziraba nti bo balanga tolibasanga nti mbu ebiseera ebisinga tolibasanga nga bagenda kukola mbu omukolo gubeere munene nnyo baba they do public awareness nedda tuba tugamba nti bannange muyige okozesa obupiira siriimu tumulwanyise tebabaayo tugamba nti bannange abaana abato bakozesa ebiragalagala kakati tukole abaana abato tukulosinga ebiragalagala mu baana abato tebabaayo tubawadde wale tulongoosa twale tusubira tutalekirabo okulemberamu abantu nabo benyigire mu kulongoosa tebabaayo wano charities nga zino zizimba obusomero tufa n'akasomero katuli mu bulago tutunda ebifaananyi bannaffe batwale kimu bibiri tuzimbe essomero tebabaayo balotaaliyani bano abantu abo nti kuba ekisooka n'okuboogerako bantu banene wadde okuyamba si kwa buwaze twagala tukaka abantu okuyamba nedda naye twebuuza kale waliwo bannaffe bandibadde abenkize ennyo mu society zaffe nga ffe betulabirako okukola ebintu ebimu tetugamba nti okuyamba olina nedda waliwo omuntu omulungi naye takkiriza byakuyamba naye nga mulungi era yeebaza katonda okumuwa obulamu okumuwa yeebaza katonda okola ki so okumuguza okumuwa naye nga ye tayagala byakuyamba tawa naye nga temulungi bali so tudde wano ku balotala so balotarians abo ekirala they are so influential mulimu baminisita mulimu bapresidency mulimu ba artists abenjawulo so bantu bangi and they are so influential manyi nabagamba nti ebina kyalina departments era ina ebintu byesinzirako ngaeronda omuntu tebagenda londa muntu ali awo nga talina kya oyinza okuba nga tolina sente naye nga yo influential oyinza okuba nga gwe wategeera business gobadde okimanyi nti fame ebiseera ebisinga eri ku bantu abantu abalina ennyo sente nyingi tebalina nnyo fame
femu etambulira ku bano bayimbi baffe bazanyi ba firimu ba bloggers we batu ba vlogger etambulira kwa abantu bano ba vixen abantu abeera nnyo okufeesiza abeera nnyo kalekanga mu maaso ga kamera naye omuntu waviirayo ng'alina sente n'afuna femu kati nga wetulaba bano ba Elon Musk nti ye yafuna femu global kubanga gundi eri ku global attention eri ku global wide so abantu baneeno they are so influential to the extent nti si mweno influential environment kitubalabira mwene yaffe wabula balinamu sectors mulimu sectors abantu abasingize mutegendereza mutemumanya ani atuula eyo n'asalawo n'agamba nti kati abantu bawo omusolo bweguti temumanya ani asalawo mubadde nga mukiwulira nti ensimbi gye tukyasinza okuba naye ekyasinza okuba influential ensimbi eya dola kanoti ka dola ako kali so influential dola eri so influential naye nga tesi ekyasinze value pound egisinga value ne sente endala eziva mu bawalabu ezina value naye ate dola eri so influential woyogera dola kwegamba currency ekyasinza okuba ey'amaanyi amawanga nga China sente yage erina value naye ate teri influential ekuma mu nsi yaabwe tesala nnyo so nabana abantu bayina ebintu bibakuttemu mumujja lowooza nti baluminati mubanyidde swaki nabagamba tukyuse perspective yaffe baluminati abasinga mubamanyidde mubayimbi mubamanyidde mubazanyi ba firimu Hollywood mubamanyidde mu bantu ab'enjawulo naye baluminati they go beyond that bagenda mu systems nga ez'okubankinga systems nga eza business wide bayinamu abantu baabwe ando mwe basinziirira okukola ebintu eby'enjawulo wene mbeera eno nga mugamba nze sijjawuliza luyimba lwa muyimbi gundi sijjawuliza luyimba lwa muyimbi gundi lwakuba Illuminati nakulumbira mu business ne bajja baleeta strategy mu business nga temumanyi lwaki bizi gundi eri bwetyo zino sente zemusasula osasula emisolo wakasolo nosasula omusolo guno gwakino omusolo ogwakino temumanyi kubanga system y'omusolo si ya Katonda anti ensonga lwaki yagamba nti bya Kaisaali si byagundi kwaye Katonda si empa egundi ye omuntu awo okusinziira ku buki ku busobozi bwe oba kwekyo engeri neno bwa Kaisaali libateeka leta sente omuntu agudde wali ka business wa mudaala ne bajja ne bamugamba nti guno omudaala buli akola omudaala yeguba mu buwanvu bwe buti n'emugundi bwe buti mu space bweti omugundi gwagwa mitwalo 10 naye nga mukazi wattu akadaala ajjamu emitwalo 11 omwezi bamusabye emitwalo 10 gwe musolo nabagaba naye business tenakula afe twagala zino so mulimu ebintu ebimu bye tuli mu following systems tuli mu kugoberera kati ninga sizaabwa Katonda ninga already tuli omwo we are not aware. That's why munsi ez'abazungu ezo ozegendereza obulungi bayina ebintu systems zaabwe zirimo clear than okusingiza ffe nti eri omuntu waabo waba ali mu kuwa musolo omusolo gwe gumuyamba nti ogenda laba enguudo zaabwe. That's why bo bakulaakulanye nnyo kyawa kimukola kimuyamba tali azaamaanya. Kati ne mwesanga kati okuleka banene wali abatero bbeerayo banene nti ovudde mu nsi endala ne bakyajinga omusolo mungi naye kigambo ky'omusolo mulimu system ezimu nga tetuli ku gundi tulina kutambulirako ate nga nabagambe temugenda zeewala. So Rotarians baneeno bantu bali so influential, bantu bakisooka bamaanyi uyinza n'okubeera awo nga bakukimye basobola okuplotinga ne bakutta in case you are doing something ekiba exposing. So kisinziira omuntu amanye kisinziira Rotary kijyagendamu wabanga ayagala joininga bago joininga Rotaries kuba gyeziri but omuntu abeere conscious. Wow. Niko fe mu Bible tusoma nti olusuku Eden mwalimu ekibala ekibala ekyo ekyali kiwa amagezi okuvumbula n'ebirala wabula olw'omukwano Katonda gwe yayina eri omuntu n'agamba abantu bali atonze mu lusuku timukwatanga ku kibala kino
olw'ebyo byebyo yali alengedde mu maaso. Lusifaali bwe yalaba Katonda atangidde abantu okumanya n'ebirala najja n'ayita mu mukazi n'amugamba nti kwata ekibala kiva biine oli Katonda sijja kwesa linnya lye yakozesa naye bw'onaakirya sinakindi wandimuwamba oyo abalimba. Omukazi bwe yatwalira ekibala Adamu ng'ava abiina na mukazi kiki ffe mu Bayibuli tugamba omuti gwali mu makati gaki ga lusuku ga nnimiro era tugambira ddala nti ekibala ekyo kyali kibala ng'ebibala bino ebirala. Mbeeruminati bo bagamba nti ekibala kwali kwegadanga. Kaakati ensonga eyo nagiraba era nga yabuzaabuza abantu bangi bata kati katugigende mpola mpola. Tulina olusuku nkyenjagala mu kusooka omuntu ategeere ekibi ekyasookera ddala okukolebwa entandikwa y'ekibi kye tuyita ekibi tekyatandikira mu Edeni. Ekibi ekyasookera ddala tekyatandikira mu Edeni. Abasomi ba Bayibuli abalungi mbanga muze ne mulaba mugundi mu kubikulirwa waliwo omusota ogwalina emikono abasinga gye mugenda oyita dragon gye bakasuka ku nsi ng'emaze okukola ki emaze okwewaggula. Ekibi ekyasooka tekyakolebwa mu Garden of Eden. Ekibi ekyasooka kyali mu ggulu era Lusifaali bwe era ng'agezaako okwewaggulu we yatandika okuwamba ekibi bwe kyakola ki bwe kyatandikira. Kati Lusifaali agenda okwetandika okwegira gundi okwekola ki okwekyanga oba okuzza ekibi ekyo nga n'omuntu tannaba kukola ki tannabatondebwa naye ng'ensi yali emaze okukola ki aye tenabakona ng'emaze okutondebwa era Katonda bwe yalaba nga egundi eyo amagezi egundi ekyo ekibala gwe tuyita omuti ogw'amagezi we yasuula gundi eno wansi ku nsi wekisuula wansi ku nsi yakisuula mu nnimiro eyo. Mu nnimiro eyo mwali omuti ogwo kwe kwali omusota ogwo ogw'amaki ogw'amagezi. Kati era ebintu babivuunula bulala mu Illuminati. Kati wano we tujjira wano twogera mu Illuminati twogera mu Bible okusinga gwe tusomesa kati nombanyumira version ya Illuminati mwe babasomesa nga mu Illuminati. Kati ekituufu ekyakemaakema omugundi okulya ekibala in actual sense omuti gwe bagamba ogwali mu nnimiro wakati mu nnimiro waliwo ekyo kisota. Ekisota ekyo kyekyalina amagezi kuba Sitaani wamala okwegeza mu ntebe alina gundi gyeyakola ki alina gundi gyeyambala ekibi bwe kyamuyingira. Kati nga pulaani ye kumanyisa abantu amagezi ag'obwakatonda. Omuntu onaafuna amagezi ag'obwakatonda ogenda jemeraani kiringanga omukozi oba n'omukozi nga obadde omusasula katugambe nti obadde omusasula emitwalo 10 katugambe nti olina omukozi ewako omusasula emitwalo 10 alina kalumuke we yeebaka ekiseera ne kituuka n'oddira omukozi oyo wewaka n'otandika omugulira engoye nga z'ogulira mukyalawo n'otandika omulekera ssente nga nnyingi ng'oza ki ekigenda okuddirira mukozi kwagala nnyo na famire si we kiri. Omukozi agenda tuka ekiseera nga yeeraba ali mu pozishoni ya mukazi wo ekigenda ovaamu ojja mulaba nga tandisa onnyooma mukyalawo nga tonnamugamba kagambo konna nga tonnamugamba kigambo kyonna gwe n'okola ekyo. Lwaki? Kuba alina momentum kati emusapootinga okulaga nti emuleetera okulowooza nti kati benkana. Kale n'ogamba omukozi oyo sigenda mugoba kamuse ebbali wonaleeta omukozi omulala ono agenda yigiriza ono okujeemera ono beegatte babiri kuba bajja kuba bangi nga basobola oyeekera oli omukyalawo nga bamwagaza atya ate ng'obalabirira famire bayisiza bulungi mandimanyi gyokoma okuyisa omuntu obulungi gyakomoga nti bannayi madamu kaŋŋonde wano mwendi watuufu muwe ekitiibwa. Omanyi omuzungu alina akagambo kagamba nti power without control is nothing. Kati abantu ng'abantu tuli so addicted ku kiyitibwa power era wolaba gavumenti ezisinze okugwa gavumenti ezisituse it is because of power.
Government gyolabe tebenkedde nti bamanyi okukozesa amaanyi gaabwe. Ensi ezisingako mu byobufuzi bwezikulaakulanye America olaba transition yaabwe nga president avaako addako. Transition yaabwe eri so smooth to the point nti kati ezimu ku nsi zolanga zitransitioninze bulungi. China, ensinga zi Korea oziraba nti zitebenkedde. Yadde Korea ina dictator naye ogiraba nti tebenkedde muri lutalo. So kigambo maanyi amaanyi ganeeno wache tutwandiisa obuyinza kwegamba kinenye kiralulamu omuntu. Omukozi unamulumuterawo ezo na privileges yagenda tandika ati kulwanisa nga alina fear nti ono wawako original essaawa yonna yandiddamu nandyako n'enzira ye eri gye nabadde. Kati sitaani naye waamala otutuuka mu kifo ekyo nga wuli ayaso challenginga Katonda n'atayagala akuddayo eri kuba yakimanya nti ekyakoze tagenda funa mukisa kubanga adda mu position ekintu kigenda sigalawo nga wekiri. Either agenda degradinga oba okweyongerako. Kati n'atalaafiya n'agamba kanume ntwala Entebbe. Kati bamusuula ku nsi amagezi akanago kwa yali wagwakubira era mu bitundu byonna Katonda bye yali atonze sitaani yali amuddira. Kitegeeza omuntu okuba nga akuddira mu gwokola kyo kitegeeza partially potential gy'olina abagirina. Neko wano mwaina nasoma divinity. Nasoma divinity nesoma kukona ebitabo ebirala nga nnoonya okumanya. Waliwo points z'otuukako nga olina okudiscussinga. Ng'olina okukola ki? Discuss. Questioning eri awo. However, zina okubaamu nti however on the other side waliyo kino. Waliwo point abaana abasoma Bible gye batuukako nga bo bagamba nti njagala gwe otupuluufinge ti ddala ekibala kiri ekyali mu kyandibanga kyali kyakwegadanga ne bakuwa points nga zino era bw'oziteekawo bugudu nga buluma omuntu bw'amala okwegadanga awulira ensonyi. Adamu ne Eva bwe beegadanga ensonyi nezijja. Omuntu bw'amala okwegadanga yebikkako abatayaga buli amutunuulira bwereere bwe. Omuntu bw'amala okwegadanga abikkulirwa. Omuntu so ebintu ebyo nga babisomesa eri ewalala okulaga nti nedda bano bagamba kibala bano bagamba kwegadanga. Mbeeruminati bano lwaki bo kuno okwegadanga bateeka nnyo mu nkola nsonga kize babawa twagala ogenda ebuziba. Kati katuzigende buzibira nga ogambye. Zijukira nga mbagamba nti teri wantu imwe twakyasinze kujja maanyi ngaawo. Okijjukira mu episode zange? Kakati Illuminati kyogamba Illuminati yayisaawo ekyo akyagaze Illuminati bongere okukikola oba kibakyayise nti kyaleeta obuzibu mu nsi. Kati according to my own experience omanyi ebintu ebisinga binyuma nnyo ng'obi experience nzeeko. Ekintu ekyo lwaki mu Illuminati kiri bwe kityo. To me to the point nti natuuka ekiseera n'enkikkiriza kiri bwe kiti nti ekibi ekyakolebwa mu garden mu lusuku kwali kwegatta. Lwaki nze abantu banene emikolo gyabwe ngimanyi naye teri mukolo gukyasinze maanyi ng'ogwo. Nja kubaako wenkubuulira omulimu gwange gwe nali nkola. I will uncover it. Nja kikubuulira era nakikola ntya ate nga kyali kiyitaawo mu kwegatta awo wenyini soko kiddemu mpunze nti nja kukubuulira ntya bwe nali nkola naye nga byonna bye twakola kyayitanga awo kwalinga kwegatta. Amaanyi gammwe agaali gasinga ng'okyali Illuminati agaali gasinga kuba tiwavaayo amaanyi agaali gasinga ng'okyali mu Illuminati mwangafunanga mu kwegatta. Naawe obuweereza abo mu Illuminati bwe wali oweereza wabunywezanga na kwegatta. Kati awantu awo omanyi okwegatta kuno eno abantu abagamba nti it is nothing. Oyadde okimanyi nti omuntu yenna omwana mama wazaala omwana maama oyo n'abaako omuntu gwayagala okuloga asobola okwebaka n'omwana we n'aloga omuntu yenna gwayagala. Kikitegeera kiriwo ekiti omukyala ng'alina omuntu gwayagala okuloga asobola okwebaka ku mwana we n'alogera ddala teri ddogo lisingaawo. Mwe ebintu kintu kyabagatta ekyo kiri gega amazima amatuufu. Omuzadde nebaka n'omwana waaloge neiba gega amazima amatuufu. There are some rituals mwemuwulira sitaani
temunnawulira ku bintu nabagamba eri bakola ebintu omuntu wano ku nsi kyotasobola nayisa mu kamwa kyowulira nga ng'okirowooza nako n'okifumiitirizako meme neefa eri babikola Illuminati baseegu bakabaka nnyo kati awantu awo kigambo kwegatta waliwo amaanyi mangi nnyo era ebintu byabali ebisinga biyitawo. That's why bayina that theory nti ekibi kwali kwegatta bakidefendinga batya proofs zaabwe ziba zitya nga basomesa wali kyokusinziira ku kino kwegatta nga waliwo egambye nti waliwo wenagendako deep mu kusoma ebintu bino nga bagamba nti omuntu wamala okwegatta ensonyi zimwambala ne bagamba kyova n'omuntu wamala okukola ki Eva we yamala okwegatta ne gundi bebikka ne bategeera nti babadde bwereere. So Illuminati bawa proof ki? Kati proof yeeno omuntu ekintu kyonna singa tewali kuzaala singa tewali nkulaakulana era singa bino byonna byetulaba abantu tebyeti singa tebiriiwo kati mu kuzaalibwa kuno eno buli wetuzaala wabeerawo ekintu ekibeera uncovered. Kikyengezaako otegeeza nti okubbula ekintu kyonna oba okubaako ekipi ekituukawo ekintu kyonna ekibbulwa kirina okuba nga kirina mwe kiva. Amagezi okuba nga galina okubeerawo galina okuba nga galina we gava. Kati Adamu ne Eva bwe bamala okulya ekibala kino eno nga Sitaani amaze obbakemeekeriza nti mulye ku kibala mugenda mmanya. Ekisooka omuntu oweegatta ensonyi zibaawo nti omuntu gwoba okikoze naye mwenna mba temwagala kwetunulako. Ekisooka ensonyi omuntu akwatibwa ensonyi. Kati ensonyi ezo okujja kati soke tegere kigambo nsonyi. Ensonyi omuntu okukwatibwa ensonyi kiba kitegeeza oba okoze ekintu kyobadde tolina kukola ensonyi wezikwata era nga kiba kivudde ku layini y'ekyo kyolina okukola ensonga lwaki Adamu ne Eva we bakola we bamala okulya ekibala ensonyi zaabakwata amaaso gaabwe gaabikuka niwabaawo ekibeera ekyabikuka mu gundi yaabwe mu mibiri gyabwe ne mu environment yaabwe. Okwegatta kuno ti spiritual temukitwala temulowoza timbu it is a practice esanyusa omubiri gwe kyokka nedda. Okwegatta it is a practice ensonga lwaki nti scientifically omuntu atuusizza mu myaka egyegatta wamala ebbanga teyeegasse asobola obutafa but abantu abatera kubeera banyiivu babeera omuntu omusanga mukambwe abeeraawo kati bana bajasa bakuba abantu emigo mu Kampala wano kuba mu trainings zaabwe ensonga lwaki bagenda mu ntalo bakola ebintu bikola ebitobola eddembe ly'abakyala. Jasagamba leta ndaga muntu nogireeta kati wandika omukono ogimulaga omukono gwennyini gwakuba. So abantu abo ekyokulwawo scientific it is proven kireeta omuntu kikuleetera okugira baba n'obusungusungu. Sina gwe nsindise ekisooka nedda ekisooka buli muntu kwe kulina obulamu ate nga okoze n'oyo patanawo walonda oba gwasalawo okubeera faithful gyali bikatemyemu okimanyi nti omuntu bwagezaako okwegatta tikitoko tebamalayo statement bomba manyi. So okwegatta kuno ekisooka kyebantu kyebalina omumanyi si kwa gundi si kwa Sitaani nedda okwegatta kwa Bwakatonda. Ensonga lwaki Bayibuli ekkiriza omuntu ku kitanda ekyo kyebabeera batukuzza abantu abo okukolerako emikolo ekyo kuba ne Katonda kirikomeninga era naye kennyini mu Bayibuli yatumanga abantu yatumanga gundi yatumako Koseya bamutumako ne bamugamba agende yebakinga ne malaaya n'atumako anyone yali tazaala bawa Salaayi yali gundi Ibulayimu yamutumanga
so okwegatta si bwa sitaani but nabagamba nti sitaani addira ekintu eky'obwakatonda ya sitaani talina kintu kyeratadde in existence byonna byonna nga bayibuli era bweyogera nti ensi n'okujjulayo kwayo byonna bya katonda buli kimu teri kiriwo oba kyaliwo oba kijja kubaawo kitaatondebwa katonda ajjabuzi kumanipulatinga katonda bwe yatonda ensi buli kimu yakitunda ne kibaawo. Sitaani yajja n'amanipulatinga n'addira omuntu eyandibadde agamba nti ntodde ekintu omutima omulungi oli najja n'akitwala mu mutima omubi akitwala atya mu mutima omubi abbye akemenkera alaba nga ddala mutuufu okugenda okusaba kimuzibuwaliza najja atwale butwazi naye ng'ate oda katonda gye yateekawo nti saba oweebwe naye ate oli n'alaba ekintu kya munne tasabye najja n'atwala butwazi ne muvaamu obubbi ne gufuuka omuze omubi naye nga guvudde mu kikolwa ekyandibadde ekyobwakatonda gwe olw'okuba tuyagadde kikola mu butuufu bwakyo. Ensonga ki bayibuli egamba nti njagala abo abansinza n'abanoonya mu mwoyo nti osobola okunoonya katonda naye oba tomunoonyeza mu mwoyo togenda mumufuna. Gwe wobukawo siteepu emu mu bintu bya katonda. Ensonga ki bayibuli omusajja Wilson Bugeme yagamba nti kale ebintu bye olumu bibuzaabuza ebintu bya katonda otabikola mu oda yaabyo oba oyo no kiba kibi. Wootasaba kintu n'okitwala butwazi oba okoze bubbi naye ate ng'oba otutte ne wano omuntu wakuwa ekintu era ogenda kukitwala naye ate wano oba otutte nga tosabye olina ky'obuzeeko okukola ku kutwala okwo olina ky'obuzeeko. Ensonga ki buli mubbi singa amala kusaba n'agamba nti bannaye nsabye ne bamuwa aba takyalina linnya lya bubbi aba takyalina linnya lya bubbi najja n'omugamba sigenda gikola agamba kale olwokuba omugamba sigenda gikola naye olwokuba ye atidde okusaba n'atwala TV tubuyita obubbi. Beeruminati bano nsonga kizebawa ezifuula ekikolwa kiri kyali mu Edeni okuba okwegadanga mutudde ku babo babasomesa bo nsonga gye bawa nti olw'okuba kino nekino ffe beeruminati tukkiriza nti kwali kwegadanga n'olwa kino nekino ffe beeruminati tukkiriza kwali kwegadanga. Ensonga kizebawa nga muli mu kiraasi baboonoona obwongo. Ekisooka okwegatta kunyweza ensi y'omwoyo nedda nsonga kizebawa ndi mukuwa okwegatta kunyweza ensi y'omwoyo omuntu osobola ofuna amaanyi ngoyita mukwegatta kisinziira waliwo emikolo gyokola kukwegatta okwo n'ogikola kukwegatta naye nga watu gikodde kukwegatta okwo tosobola gafuna kuba mulimu abantu abamu nga abaagala okugenda ebuziba era nzijukira nga nkyogeyako ne bagamba nti baayitanga mu kwegatta okugenda ebuziba kati ebuziba ebuli ogenda ebuziba ofunayo magezi kumanya you see a lot of things, a lot of ideas come into place bintu bingi byomanya naye ng'oyise muki mukwegatta era dimoni nga bagenda oginyweza mu mubiri gwo ebeerere muli ddala mukwegatta bagisa mukwegatta okwegatta okwekubaawo dimoni eri neryoka enywerera ddala era endagaano gy'okola n'omuntu nga yakwegatta. So buli kimu mu spiritual world okwegatta okuyina engeri gye kukinywezaamu ne kuleeta amagezi ago nti omuntu wabeera eyo wagenda eyo kuyina engeri gye kuleeta like kuyina that connection ey'amaanyi ku spiritual world. Ekibuuzo kikiniko ogezaako kunnyonnyoza obazi kale kankifuuze bwenti bujulizi ki beeruminati bwe babawanga babasomesa mbwe ekikolwa ekyali mu lusuku Edeni tekwali kulya nti kwali kwegatta bujulizi ki bwe babawa nti obujulizi buno okusinziira ku kino nekino kwali kwegatta okusinziira ku kino nekino kwali kwegatta. Saagala amaanyi gali mu kwegatta njagala bujulizi si bujulizi ki saaba Lusifaali nga ababuzaabuza obwongo bwabawa. Kati balina ebitabo wakyogedde bwoti awo nkifunye balina ebitabo kuba eri ebisinga bagoberera ebisinga biri mu biwandiiko. Kati balina ekitabo gyewandiise nga Bayibuli ya Sitaani kuba naye alina Bayibuli ye mbeera enyiririze bye bawandiika kuba mulimu demons ezawandiika nazo ebitabo gyebiri eyo by the way lwakwazi biri mbali mulimu demons ezawandiika ebitabo nga walagulaba nti mu Bayibuli omutume Pawulo yawandiika naye waliyo ebyawandiika. Kati mulimu ebyawandiika ku butonde bwe bwali nga butandika. Gobadde okimanyi nti omukazi yasooka okuba owa Adamu si ye Eva.
according to the Illuminati. Yeah, omukazi yasooka okubeera Adam yalina abakazi babiri. Waliwo omukazi we yasooka. Kati mukazi we yasooka bali bamuyita Lilith. Lyerinnya liri wawuliranga njogerangako. Bali bamuyita Lilith. Lilith oyo babeera ne Adam. Okusinziira ku Illuminati mu bitabo byabwe nga bali mu Edeni. Kati nga Lilith oyo yali ayagalanga nnyo, yalinangamu kino ekintu. Era Setaani osooka omumukema teyali ku muti gwa gundi gwabulaba naye ate Lilith Setaani kino ekyasooka omumukema kyamuleeta malala, pride. Nga amalala we gasooka okuba ekibi ekyasooka mu ggulu ni wano mu Edeni, okusinziira ku Illuminati we gasooka we gamuwa amalala. Lilith natuka ekiseera nga ayagala omwenkanonkano naani ne Adamu. Era mu ddiini y'Abawalabu erejjini balimanyi mugundi mu Qur'ani mwali ye mwogerako nayo. So wamala okubeera nga awulira ayagala okwenkanankana ne Adamu ng'agamba nti lwaki nze nina kubeera subordinate wa Adam, I shouldn't be under him. Kati Lilith wamaliriza n'atuuka ekiseera nga tebakyasobola kukwatagana ne Adam, Lilith n'adduka mu Garden of Eden n'agenda atandikewo obwakabaka bwe. Katonda n'amukolomira. Mu kumukolomira Lilith n'afuuka gundi, yafuukamu ekigundi ekisota. Omukazi naye nga ayina ekigundi omubiri gw'ekisota. Bino ebiva mu mazzi. Bino bigundi bimamaidi. Kati ate mamaids be abakyala abali ku nsi ne bakola omukwano n'ezimalayika ziri eri zaava mu ggulu ezali foreign. Abo Katonda yabasuula mu ki? Mamaids gyeziri kuba misango na Illuminati bagisinziza ddala. Gyegiri nnyo. Illuminati nga basinza buli kimu, tebasinza n'ebyalaani byaffe wano. Usanga Illuminati ali ku kyalaani. Nedda si buli kyebasanga, but according ku gundi balina gundi mwe bagoberera nga basinza. Kakati tuduze wano Lilith afuuka ogusota ava mu Garden of Eden. Katonda kuluna agamba engiri bana gye batonda nga banjawulo, kanzire Adamu ono musikemu eggumba ntonda omuntu ate singa ava mu ye yennyini kuba owowo tasobola kulyamu lukwe. Kati namusikamu okusinziira ku Illuminati bitabo byabwe, wamusikamu eggumba n'atonda ani? Eva. Era watonda Eva kuba kati Bayibuli egamba nti Adamu yafuna otutungi n'atonda Eva. Batonda Eva. Kati Eva olw'okuba nti yali avudde ku lubirizi lwa Adamu nga kizibu nnyo mulyamu olukwe. Era Eva omusota gumukema, Eva alya ku kibala. Akwata ekibala kyekimu agenda ewa Adamu amugamba wategedde nti kino. Kati eri bo mu kusinziira ku bitabo byabwe bagamba nti Eva ekiseera kyalina kuno kino ekisotasota kyamusomesa ku mubiri gwe ne kimuyigiriza engeri gye basobola okuteekawo obulamu obupya. Kati Eva yafuna desperation y'okwagala okulaba ku muntu, yali takimanyi nti waliwo omuntu asobola omuvaamu oba asobola okuteekawo omuntu alinga ye. Kati kino kyamusanyusa nnyo kuba kyo kyamulaga ne kimugamba nti teeberezaamu nga gwe toli omu nga muli bangi. Yensonga lwaki maama waazaala omwana naye baba bamukutte bukwasi, bamaama abasinga omusanga nga ayagala nnyo omwana we nnyo. Bondi ebiseera ebisinga etera okuba wakati wa maama n'omwana temenyeka. Lwaki? Nti kubira ddala mu ntandikwa nga Eva agenda kwonoona bamuyigiriza. Eva ayagala nnyo okuba nga lwabe bamusomesa ku ky'omwana n'awulira nga asanyuse nnyo. Lilith ono yakema Eva ono omukazi wa Adamu. Oyo yali yafulumya edda olusuku n'agenda, era ye waafulumya olusuku teyakkirizibwa bamutransforming butaddamu kubeera muntu. Nafuukira ddala ogusota. Ekyali kigenda mmenyawo oda ya Katonda gy'ataddewo nti ey'okufuga kuba Lilith wamala okufuna emancipation ng'ayagala y'abaafuga aye nga na buli kimu kiri wansi we, ate nga pulaani za Katonda Adamu gwe yasooka ekitonde kye ekyasooka kyera ayagala kikole ki? Kyakitegeeza kyali kigenda tuwa timeline endala nga kigenda kwonoona. Kati bano abakyala abalina omuze gw'obwewagguzi, ye alaba musajja mu nju amulaba nga kasajja, alaba amusinga. Lilith oli aba abaliko guli ogusota gwe guba gubakozesa ogw'obwewagguzi.
ensonga lwaki temumanyi kikiri mabega wa bintu binene ebiseera ebisinga nti omwenkanonkano gw'abakazi okujja abasitwasinga mulowooza lwaki kyaki yakirwanisa nnyo Lilith alwana oguzimu gwa Lilith gwobadde okimanyi si kibize njagala nnyo omukazi ali independent nga nze omuntu omukazi asobola okwekolera ssente ze naye emancipation yeno mu bya bizinensi swaki nabagambye nti sitaani tabayita wantu wamu abeetooloola omukazi ali independent asobola okwekyusaako buli kimu mulala n'omukazi afufugaza omusajja mu maka mulala anti kiri bwekiti sajja kangako kiri bwekiti ekyetera omukazi ono okufugaza omusajja n'amukubako yene environment y'ebweru emala omupuka nemugamba olina ssente teweetaaga kuvunamira muki musajja naye ng'ate okusinzira ku oda ya Katonda omusajja abeera muki musajja abeera musajja kati kiri mu bwakatonda omukazi alina okubeera swaki nsanyukira nnyo tulabye nina omukyala she's called Dr. Ruth Kasolo omukazi oyo alina ssente naye omukyala oyo alina omusajja wa omukyala asinga omusajja amayinja naye ate yatugamba addayo ewaka bulungi n'afukamira n'abuza bbaawe yadde asinga bbaawe ssente Dr. Ruth Kasolo I've been attending her mbadde ntera omukwatanga gundi videos birthdays ku production team ye abamukwata so omukyala oyo nze she was a very good example to me alina omusajja naye amugondera so kati kyentegeeza nti mbu independent kazi okuba independent kijjawo kitya oda ya Katonda nti omuntu agenda beera independent financial omukyala naye tagenda kuwa bbaawe ekitiibwa ng'omusajja naye ate ng'omukazi osobola okuba ng'osinga omusajja ssente but si onoowuliza omusajja kuba ye bbaawo waliwo omusajja yaŋŋambye omukazi bw'afunamu akasente awuguuka kati abo tawulira takolaki omusajja yaŋŋamba togezanga n'ofuna neŋŋamba lekaleka naawe just ekizimu ekiba kibonyabonya omukazi tekirina okugobwa kati ekyo ye omukyala kigwanidde okuba ng'osobola okwetuusaako akantu nga sente buli kimusajja yakikuwa nze nkyagala nnyo naye ogwewaguza naye kati wekijjira waneyo nti abantu amu twerabye netwerabira nti mbwe have a special life era netwerabira nti mbwe have a living God that we are serving neweerabira nti mbwe kusinziira ku oda ya Katonda omusajja alina okubeera omukulu wa family ng'omussaamu ekitiibwa tugenda kukomawo leero naye twagala okutumira kwabo abakyala bonna nga ddala kituufu osinga bbaawo ssente omusinga status na buli kimu naye ng'ewaka wamulekera ekitiibwa kye eky'obusajja tukongera okujjukiza nti omwoyo ogusambu ogusota gwa Lilith tegunnakuzingako mwe abakyala bonna abeewaggula ku basajja bammwe olw'okuba mubasinga ssente mwe mumanye nti Katonda wammwe si ewaffe Katonda wammwe gwogwo ogusota gulirithi ogwali gwagala okuwamba Adamu okumufufugaza n'okumukola buli kye gwagala olwo nno guwamba obuyinza okusinziira ku Illuminati mu Bayibuli kirala so abakyala muyiga okugondera abaami bammwe wadde olina ssente wadde olina buli kimu naye omusajja okuba omukulembeze mumaka kyabwa Katonda nammwe abasajja okuba abakulembeze mumaka tekibafuula ate bamawale badushababu tekibafuula bayeekera tekibafuula baani awo baboro yenge omukazi nga bamufuula punching bag boddayo n'okuba n'okola kindowooza decisions zikolwe naye naako obuntu bulamu kasigale mu maka kale tusinkana olundi mu episode yaffe eddako tetumidde leero katubakeere ki mu episode eddako tuli ffena mwebale kulaba Katonda bawo omukisa mweraba